Kati tubadde wali awaka nga nkulaga engeri gy'oyinza okukuuma obuwangwa bwammwe ne modernity n'okugenda mu maaso okulala. Enkulaze nti nno nkyagoberera obuwangwa bw'abajjajja baffe ku kijja kya jjajja wange aba 1864. Okugoberera obuwangwa obulungi obutaliimu sitaani. Nze sikitwala nti obuwangwa sitaani, ngoberera ebyobuwangwa ebitalinaamu sitaani kuba ndi musajja musiraamu era mukkiriza, naye kasitobeera ng'ondaga ekintu nga tekirinaamu sitaani mumumanyi. Nze bw'oba ng'ondaze ekyobuwangwa, kati nga olabye wali wabaddewo akayumba mwe tunaaliza abafu baffe ng'abasiraamu nga kali ku kijja kyaffe, oba mayiti bagireese ng'enaazibwa. Kati era nnyongera okulaga engeri gye tugobereramu obuwangwa bwaffe. Omuganda n'emmwanyi tebaawukana, Omuganda n'ekitooke tebaawukana. Kati emmwanyi ziizino zirabye, waliwo abaali balowooza nti emmwanyi siziriimu. Ndi Muganda, siyinza kuva mu mmwanyi. Ne bannayuganda, I think ekintu Uganda kyeproducinga n'exportinga a physical good, ekintu kyennyini atali golodi gye tutamanyi gye bamusima bulungi n'ebirala, mmwanyi, kaawa kyekintu Uganda kyesinga okutunda abweru era kyejjamu ensimbi. Ebirala babitubuulira naye tetuyinza kubyekakasa nga tourism, okuleeta abantu okukyalira eggwanga lyaffe. Kituufu kireeta ssente nyingi, naye obugambo bya Uganda kisuula akatale k'ebyobulamuzi, naye emmwanyi terigwa bbeeyi. Kati Omuganda n'ekitooke tebaawukana, era kyova olaba nga nze n'enkareginga nnyo abantu okukuuma obuwangwa bwabwe, kubanga singa buli bantu bakuuma obuwangwa bwabwe nti abagisu n'embalu yaabwe n'okulima Arabica coffee tebyawukana, ekyo ekitundu kijja kusigaza prosperity. Nti omuteeso n'ente n'enkoko n'obulo ne muwogo tebaawukana. Tuba tulina supply ya muwogo n'enkoko ennungi, enteeso eziwooma. Nti omunyankole n'ente n'okulima amatooke tebaawukana. Abantu singa bategeera buli region zonna ne ziconcentratinga ku bintu byazo ne batabidibya. Kati nze sidibya mmwanyi, si lwakuba nzifunamu ssente nnyingi, naye lwakubanga emmwanyi kya buwangwa kyaffe kyayingira mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda, nti Omuganda omutuufu omulamba aba alina okuba n'emmwanyi. Kati nze ekaazi 35 ez'emmwanyi n'okweyongerako nalina nnyingi n'enzikendeezaako nkola ebirala era ebireeta ensimbi. Naye kati abantu bwe banaatunulira nga kakiiko alemedde emmwanyi, bo banaakola batya? Emmwanyi zaafa, olaba n'ezakakiika nazo zaafa. Abantu oba bamazeemu amaanyi, kyova olaba nga nteekamu oba busa ne babusomba. Naye kati olina abantu okubalaga. Kati olaba emmwanyi eno, olaba oluwanyi luno, buli mmwanyi gy'otunuulira waliwo twalemererwa bulemererwa, abasajja baye baalemererwa okuziggyako. Bw'oba osimba emmwanyi ssaawa 6-7 akasana we kajjira, teekako oluwanyi sayidi eno ng'ogisimba. Olulaba oluwanyi kajje lutuuse, eno etwali baakuluggyako, naye olaba ogenda kulaba emmwanyi ze batajjako zonna zirina oluwanyi. Bw'oba osimba emmwanyi akasana akasooka kagikosa nga tennakula tennasajjakula, ne bwekula. Naye kati olaba emmwanyi ezange ziriko oluwanyi sayidi akasana ka ssaawa, kati tuli mu ssaawa si 6. Kati okalaba bwe katunudde sayidi eno, eriyo ekiprotecting emmwanyi zange. Olabyemu n'effene mungi n'emiyembe mingi, ebyo by'abaana ba ku kyalo bwe ndifa kye balinzijuukirirako nti banenga twalya ffene, bo bakuyita kubba, balowooza nti baba nze nasimba mu bugenderevu balye. Gye bakoma okulya gy'okoma okufuna emikisa. Tolabye obukubo obuyitamu bonna nkugambye buno bw'abaana buli permanent, bwe bayitira okujja ffene.